Abagwira abawerera ddala 1963 be baakazibwayo okwaboobwe nga babajja mu ggwanga lyattu Uganda okuva omwaka guno lwe gwatandika. Bano bava mu mawanga nga China, India, Pakistani n'ensi endala era nga bajja kuno ne beenyigira mu bulimu obutonotono ng'okutunda engatto, ebindaazi, okukola bu supermarket ne bu bizinesi obulala obutonotono obwalikoleddwa bannansi ba Uganda, ekintu ekimenya amateeka g'eggwanga lyattu Uganda. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukwasisa amateeka mu ggwanga, Kamugisha Ludovic agamba nti ebikwekweto bino bya kugenda mu maaso okusobola okuzza abagwira bano okwabo. Small things abo betaagalira kimu nakatono bateekwa kuddayo, abaagala kukola bafune permits $2 ziri 2,500 omwaka bajje bakole nga government ebamanyi nga immigration tebamanyi. Abantu bano basinze kukwatirwa mu bitundu ebya Kampala, Jinja ne Mbale. Wano Kamugisha wasabidde bannayuganda okukolera awamu ne gavumenti nga baloopa abagwira bonna abatalina bisaanyizo basobole okuzzibwayo. Public abantu ababulijjo abaffe abatuuze bwe balaba abagwira nga bakola bizinesi zino entonotono seeringa mandaazi, atunda emicungwa, juice, mutubule tujja kuwa namba zaffe, mutubule tujja kujayo tubajjemu baddeyo waabo. Eyo emirimu emitono eyo yaffe y'abana Uganda. Okusobola okukola omulimu guno mu bulungi bwagwo, ekitongole kino kigguddewo yafeesi 9 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga ne basajja baakyo abawerera ddala 105 gye bali ku nsalo okusobola okuziyiza abagwira abayingira kuno nga tebalina bisaanyizo. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.